bagenda bamulema bitani ani tiimu ne Brian nsaba abakungubazi bakubire ku ngalo temunjembera nga bagambye okuba engalo kubanga abo be balabye mulwana ng'agenda kufa ekisembayo bansanze mu ddwaliro nga nange bajja kubasaba emitwalo 5 essimu yabadde ezikidde nga nange ndi ku cupa nga n'eddagala libagulamu eddagala lya private nga tebanoonya emitwalo 3 okutaasaani wano ngenda kwogera mazima kimanyi mwagala nnyo ebintu byakabampaane nga muli ku lumbeega luno nze ngenda kubabuulira ekituufu abaagala mukijjemu abaagala muyombe manyi bannayuganda mwagala nnyo emirambo mwagala nnyo okwefuula nti mulumiddwa abafu nga mulwana abadde abonabona nga temumbeererawo nebaza Ajaluna Mubiru nebaza Brian nebaza Timo abasobodde okunoonya eddagala litasa mulwana mu kaseera akakola ki Ajaluna Kasolo nkoze byogenda obadde wano nga weeyogeza era kinkoze bubi Asani nkunyigidde nnyo obutamba kaziiralo nga Honorable Minister Aruna Kasolo ali wano nga wano yeefuula nga bw'abadde mukwano gwa mulwana naye nga mulwana yatuuse ku ssaawa esembayo ng'anoonya emitwalo 5 okugula akadagala ka mistoping okuddukana mu malwaliro gamwe gonna nga gasibyewo nga tegalina kadagala ako gwe nojja ku National Theatre n'ogamba ti mulwana afudde mukwano gwange oli minisita mulamba Ajaluna Kasolo aluwa saagala kuswaza balira wenzi nakula nava mu bintu byakabampaani abakungubazi mwenna bali ku National Theatre abatono mulwana we yafiiridde banoonyeza eddagala erimutaasa nga terebeka naye nga ssente weeziri kitegeeza eggwanga Uganda lyagwa fu bano baminisita bonna banyumira kujala nga baleeze obusuuti nga bambadde obutaayi ne mubawa obuzindaalo ne babalimbalimba timbadde mukwano gwa mulwana simanyi bulabulabula ne wano oba n'obusente emitwalo 3 ku 5 tosobola kufuna akadagala kaziyiza muntu kuddukana nga mulwana bwe yafudde naye ng'abadde mukwano gwa minisita akulira microfinance mu ggwanga Honorable Aruna Kasolo akutta akazindaalo kano n'akakwata ng'akankana ne yeefuula nti alumiddwa nnyo okufa kwa mulwana nga tasobodde nakulwanirira mulwana kufuna akadagala kamuziyiza kuddukana kuba mulwana yafudde kuddukana mwena Brian waalize saagala kulimba omanyi mwagala nnyo kabampaane era Honorable Minister Kasolo okunyigidde nnyo nga gootuukirira pulezidenti w'eggwanga lino Museveni n'otomugamba nti mulwana afudde yakola hiiti esinga gye bayita toka kwa barabara nga simanyi baana balese kubanga laffe bajje bemukabira mujagamba gye mukozeewo ki manyi abawumba tuutu bange wano bajagamba abawogana bano mukozeewo ki ffe tukole ki nga naffe tetulina buyinza yayimba toka kwa barabara mukatonda mugulu mulwana afudde mukwano gwa Kasolo nga parliamenti egenda kuggalawo ekisanja ekisembayo nga tebayisiza kuteeka lya copyright Honorable Minister n'akwata akazindaalo kano najja wano mu suuti ze ez'ebbeeyi n'agamba bannange ekaabye nnyo mbadde nyamba nnyo mulwana bano abasajja banyumirwa nnyo okutuyamba nga tubonaabona nga tubasabiriza 5 bannayuganda tuzuukuka ddi ne tuva mu levu y'okunoonya obuddagala obuddukana ne tuva mu levu y'okunoonya ku copyright ne tugamba ffe nga bannayuganda twagala kyebayita service delivery mu malwaliro gaffe muli wano mwenna mugenda kusula empewo nga muwogana mukubira ababaka ba parliamenti enduulu nebaza Dr. Hilda Maani tagezaako kya copyright wadde emikono misibe si mwana wapawa Nuupu naye agezezaako kya copyright mulwana agenda kufaana balayira nga Katonda mu ggulu akaana ka mulwana teri agenda kasomesa okuleka Aruna Mubiru nga yeekubye mu mutima n'agamba kano kaana kabadde ka muganda wange ndayira amazima ga Katonda mu ggulu enkya abagenda okukayanira obuzindaalo eruweero obeebuloba gye munaazika mulwana bagenda kuba ba gavumenti ya mwami Museveni bagenda kuba bannabyabufuzi naye nga mulwana bwe yatuuse okufa yanoonyeza emitwalo 5 egigula akadagala akamuziza okuddukana nga bali wano mu busuuti batudde nawe nemuddawo nemubakubira engalo nga bannayuganda batuloga ffenna oba ffenna tuli bawumba tuutu oba ffenna tuli basiru oba tuli batooletoole naye munaddukana ennyo mujja kwekyawa munoonye eddwaliro eribayamba obutaddukana si bwe kiri kakati bannayuganda mbagamba bwenna okufa kwa mulwana nti Dr. Kizza Besigye abadde amumanyi akoze ogugwe Bobi Wine akoze ogugwe kuba Bobi Wine wona omugamba nti njagala onnyambe Bobi Wine okuwa akakadde tekakugasa nga mu ddwaliro gyogenda okugula eddagala teri kadagala kaziyiza mulwana kuddukana Dr. Kizza Besigye ne wanaakuyamba akugye mu mbeera embi gy'olimu tesobola kukuyamba mukatonda mugonga ne wanaakuwa akakadde oba $2 million
nga togenda kufunayo ddagala mu ddwaliro kitegeeza obusirusiru bwaffe bannayuganda bwe tulina osooka okusiba ku nkondo tuveeko okujja ku mirambo gy'abaganda baffe abafudde tubakolereko amawulire bannabyabufuzi abasinga bagala amawulire bino mbyogera biva ku mutima kuba nafuna omukisa mulwana nali ngenda kwetta baidawe lwaki njogera bino natulako mu luguudo wakati ku ssaawa ya kwini ajaluna mu biro ajja kujja ababulira ebigambo bino nze ensi yankuba nenkoowa obulamu netula mu ssaawa ya kwini bweti nempanika emikono mulwana eyanzija mukuba emotoka obutakola ki obutantomera era mulwana yaŋŋamba nti eno si enkomerero y'ensi bajjo aluna mu birunjagalo gy'owa abantu wano obujulizi nempanika emikono neŋŋamba mulwana kubanga bali bakaawukana n'emisa akisemakula era nyiize nnyo okubanga omusajja gwe bayita Ronald Mayinja simanyi mwolini nantume Katharine kusaasira abanyenyoza obubina ku maanyi ga mulwana nga ne mulumbe wano temuliiwo misa akisemakula eke yatodde emitwalo 8 aluna mu biru yabonaabona n'omulambo Mayinja ogenda kukola lonki y'okuserena si yamuse sebo nedda mwolini aluwa nyiriza nnyo mpuliriza dokita bino njogera biva ku mutima ali kwagala nyo kabampaane Ronald Mayinja obudde bukola ki njagala kulaba n'akabiina ka Katharine kusaasira kuba tubagita wava ne mulwana njagala kulaba Ronald Mayinja wano misa akisemakula nkwebaza watodde emitwalo 8 misa akisemakula yatodde emitwalo emeka nga milwana yakakola ki ajaluna mu biru kwebaza obaddewo ku ki ne Eagles enkadde yoko kuleka Seruga bangambye Seruga yeka yali wano Yudamana owolereza naye bangambye Seruga yali wano bawa Katharine kusaasira olwolusulamu wakati sagala weefuule nti oli mubaka wa parliament bambya ssaawa 3 kusaasira yandibadde asosaana okukabina kubanga mulwana yatambuzanga myuzi gwe mu ndongo Seruga era Seruga nkwebaza ku lwekyo njawula kusaasira omuyimbi ne Seruga njawula mama kabina ne musajja era Seruga mumukubire mu ngalo mwenna abakungubazi abali wano mama kabina yonna gy'oli omulambo gwa mulwana omuzimu genda kunonako bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye Ronald Mayinja bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye Eagles yonna badde olini mutuba bo bali London Dr. Hildaman waali wano kati kasamalayize ne speech yakubanga mukoowa amazima mujagamba mbooca nkola ki kakati bannayuganda kyembasaba mwenna twejjemu enkwe bannayuganda twejjemu enkwe twejjemu obutayamba abantu nga bakyali balamu munno bwakusanga ng'enjala emuluma sebbanga nagamba nti amuangule muyambe omuwe ekyokola ki bajje wajja nagamba nti abaana bange tebasoma bali waka batudde bayambe bawe ekyokola ki bwe ŋŋamba ekigambo bino nti mulwana sijja kwesoma byenkoze sagala kumpaana mulwana oba omusimu gw'okundaba tompaana oba manyi galina bino ali nkukoledde wummula mirembe bwe mba nkwesomerako omufe nga mbonaabona kubanga ku mulambo ogwali wano gwabebiddewo okulira siti nasanga bamanejja nga bagaa nti bajjo yeewaana mbu yapromootinga bebiddeewo simanyi talina kirali amukoledde newunya neŋŋamba nze natandika ddi okwesiba ku mirambo kati bakama baffe mwena abalamu tuyambe abantu nga bakyali balamu Gerald Kiweewa owankuza nkwebaza Gerald Kiweewa anyambye edi mulamu kuba twatuliranga bodaboda ne Gerald Kiweewa nakuba nti twayawukanya kimu nti oli musamize nze ndi wa Katonda era kubuulira enjiri mulumbe wano Yesu akwagala Katonda muliro ogwokya ba mu bintu by'okwesamuza nalayire muto wange Jemba alina ebisajja ebifere ali wali aneesibako didi Jemba kuba lwageze mubasamize siri muganda wadde taatawo twakola naye yeyankuza siri mukwano gwa sitaani Yesu Kristo gwensinza muliro ogwokya ate kye nazudde bannayuganda basamize ng'ojja n'okwata mu bintu byabwe bakunyiigira eno feemu y'abantu bonna abali wano tebajja kuwaana ng'omulambo gwe guli mu kabulingo ogwa muganda wange mulwana nebaza mulwana afudde amanyi Allah abasiraamu mwagale Allah abakatuliki mwagale Katonda abakristaayo mwagale Katonda abalokole mwagale Katonda abasamize kino kibagamba temulina kifo mu ggwanga Uganda Gerald Kiweewa nsiba nkubulira enjiri ate onkongoola muzeyi jajani makolo kasangati
kati bajajja bamwe simanyi bajajja bajjo benda konsokoloke awo wetuli wenyini nga tonaba kulekerawo pulogalamu kuba yabifulu oddamu kwogera kunzikiriza enzikiriza za njawulo. Ekyokubiri tujja kusinza Katonda buli muntu mukisa bulungi bajjo okulidde mu ngalo zange ewammwe manyiyo entandikwa y'ebintu byonna n'embeera yonna mu Kampala nze nyimanyi kawonde busa naye okimanyi bulungi soko gyokomewo okimanyi bulungi nagaana okusamira era gemba nkusazaamu kino ekitutoka mutiro g'enkuba abitekisa ali awo taloganga ku nkuba siroganga ku nkuba balamu mumpulirize balamu mumpulirize bulungi mumpuliriza temunganga kankuba kunsamize balamu yajja soko sirike munyonyole twali erugogo ku kivulu kya Bebekulu Kosidiosis balamu n'ayambala gomesi n'aloga enkuba yakuba Kosidiosis okumala wiiki bbiri nze siroganga ku nkuba Yesu Kristo omuliro ogwokya Katonda yasinga era asasaamu ebigambo bya Jemba byatuwayiriza mutwaluka ku nkuba Jemba kitaawe yamwonoona taata wange yankuza Gerald Kiweewa ofunye accident nga 5 naye Mukama ali mukulaga nti nkunona essaawa yonna nze nina obuyinza bwo nze bajjo sisamirangako siina lubaale sirogangako era ndi mulumbe lwa muganda wange mulwana mumpulirize sirogangako towayiriza obugambye bwe nze ndi muzadde ogambye wenyini ekyomukisa nti ojjukira nti okulidde mu ngalo zange kitegeeza sonjogeza bingi nze mmanyi lwaki oli bwoto bamuyekigali jangu kiweewa abakungu basimwe n'abali wano ndayira okwebaka ku baana bange mugamba ndayira mubi sirogangako era ewaffe tewali ssabo na lumu nze ndi musajja musabi Yesu Allah Nabi Muhammad mumuwe ekitiibwa kiweewa yandibadde be yasiba bayimbi bakadogo kamu amaanyi banakola naye sitaani alina we yamukomya ompulira buli kyagamba olukagga ataloga n'abayitako mpuliriza byekugamba walukagga talina wadde empeke ya lubaale anaye mumpulirize mutwe gunnuma mumpulirize byobagaasirika olukagga atalogangako Yesu si lubaale muzayisabata sogosirike muzayisabata eyalogoka era ye kabaka w'akadongo kamu Pawulo kafune yafanga manyi Katonda ye kabaka w'akadongo ki kakati mwesonyiwa ebintu by'okusamira mwesonyiwa ebintu by'empewo tebaza mukulu waffe misangisebakola zono Gerald Kiweewa oninga toddamu kupromotinga bintu bya sitaani wano tuli mu nnono ya Mukama Katonda ojja kufa bubi era bw'olifa obubi nze siri kuziika nkoze ekiramu wano kirabo abalifa nga kyali mumuzamize ne muganda wange Jemba siri kukola ki siri kuziika njakwogera nno gamba yogereyo kakati mbadde mbabuulira njiri kuba Yesu muliro ogwokya ana muliro ogwokya tukkirize mu Katonda ebintu bya sitaani tebirina makulu muganda wange Gerald Kiweewa bisinza ekitabo nzija ngenda bawaayo emitwalo 10 kaashi kati museka ki kati mwabasika muwaddeyo mmeka nze lwaki tojja 10 sogosirike nze mbaddeho sirika gwe ogwo omuntu omunene gw'oleega mulwana afudde tomanyi kyaliko nze mulwana nafa muwadde ebintu bye mu bulamu mulekerangaawo mumpulirize mulekeraawo okujja ku mirambo nga kino nemwefula timutodde obukadde kaluna minisita ki minisita Haruna Kasolo akakadde katodde tekagasaga tekayama mulwana nga mulamu kuba yeebasi kalina kyakola ki kakati ze nsanyukira nnyo abitekisa okujja n'akuwa emitwalo 2 eyabeerawo mulwana mu mbeera embi kakati mwenna abali wano abasamize mbamanyi munyiize mulekeraawo okujja ku nnyimbe
Babawange tumuwadde amabuga amangi ng'abantu bemuwa amabugo banaku bafudde bali bubi mpona gwe bitemu jango zirete wano kashi zirete wano kashi zirete wano kashi bitemu azirete wano ayokata zirete wano kashi engamba azikuwe kati omanyi bagala nyo okwesuulira abantu bakabampanya sesikyali mulevu ekola mawulire Timuleve yogere jangu wano zirete wano akati newemba mulwana milioni 10 nga afune talina kyagenda kunsiiba kyalina ssente kyekituufu ekyo nyoko yali asiina jangu zirete wano genda wali oweeyo waayo wali akati zembanyukira kuwayo 10 tetusekola bawuli walemera mbuga tukambi kweyagala abantu bakumanyirize bampeta bajjo events pulezidenti w'emawembe balesimanyi nti pulezidenti w'emawembe akati mbenayo nodanyo kasindaalo kamalirize tuwolekere muganda waffe ekya bamusikawa bamusika Luweero mwena abakungu bazikubere Luweero mwenna mwebereremu tukyawe gavumenti eno embi efudde abaganda baffe nga tebalina bujjanjabi mwenna mwebereremu leta amabugo galiwa bakadde baffe galiwa amabugo tubadde tukyali mu kaseera kano ke tulimu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku